Natongoza mutongola omulimu gw'okuzimba ekizimbe ekyo nange ngaati kirunda ne famire yange ngenda kuwayo ensawo bilioni 3 eza simenti ezigenda okutandikira okuzimba ekizimbe ekyo. So mwannyinaze alikola omulimu. Tuyinza okuba twali mikwano gya Tamale mu mikwano gye olw'enkolagana gye twali nayo naye. Twagala okwetonda nti abamu twali tetunaba kutuukako mu kyalo bwe kyatumala kuwerekera muganda waffe, naye ate nange nalina ekizibu nga kyamaanyi kubanga Tamale yasembayo kubeera wange ate nange mukyala wange n'ava mu bulamu bw'ensi. So akaseera kempiseemu n'abaana bwe yandekera abasatu nako tekabadde kangu. So kayinza okuba nga nako kaali ensonga etatusobozezza kubeerayo nga bwe twandibadde twagala. Mwami Museveni n'asalawo n'agamba nti Tamale okusinziira ku kifaananyi ky'ompadde bwali kufaanana, Tamale bamutwala ebweru mu ddwaliro lyonna gy'asobola okufuna obujjanjabi. Amawulire ago nagaleeta mu ddwaliro. Mwami Sali wali mu ddwaliro ne musaba nti mukyetaagamu akaseera okwatagana n'ab'eddwaliro batubulire ddi lwe tunaatwala Tamale ebweru. Naye ekisuubizo ky'omukulu kyaliwo era nga Kisumba bw'abagambye abalwala baba bangi, abeetaaga obuyambi baba bangi. Buli lunaku pulezidenti afuna abantu bangi abeetaaga obuyambi, naye ensonga zonna tazikolako nga bwe yandizikozeeko. Oluusi obusobozi buba butono, oluusi ensonga n'erwawo okolebwako. Naye bwe tuba twafuna omukisa nti nalaba pulezidenti nga baakamala okungamba nti Tamale ali mu ddwaliro n'aweerawo ebiragiro ebyo, ekyo si kyangu, kiba kiraga nti omuntu oyo amanyiganye n'omuntu oyo. Olwaleero mwannyinaze Nantongo ayogedde ku kampani ya Tamale Mirundi ne famire. Muganda wange Tona ali wano, njagala okwebaza okukuuma omukwano n'otegeera values z'omukwano. Naye mu kutandika omulimu ogwo Mwami Museveni yawa Tamale Mirundi emiliyoni 2.5, 250 million shillings. Era yazimukwasa yali General Loiso akyaliwo. Era kimanyi bulungi nti n'abali wano baba baali mikwano gya Tamale yakibabuulira. So guno omulimu gwe tulikola tegulitandika butandisi, gwakubulira omukulembeze w'eggwanga nti support gyewa mutabanyiwo yafa ng'omulimu guno gukyatambula, abaana baagala ogenda nagwo mu maaso era beetaaga obuyambi buno. Njagadde Mwami Sali okutegeeza ekyo nti Mwami Museveni yali mukwano gwa Tamale ennyo, n'ekizimbe kye tugenda okuzimba, kye twagala okuzimba, tuli kujjukira Tamale ng'ateekamu omulimu gwe yatandika ng'ayambibwako Mwami Museveni. Kitera kwogera nnyo bintu Mwami Museveni byakola, naye mesagi Mwami Sali gy'awadde empaliriza honorable muganda wange Robert wano muwa amawulire ago. Kwate tekirabika bulungi bantu genda na kifaananyi kiraga nti waliwo ebisuubizo ebyalimbibwa. Ekirala mbadde akataba kano nakafuna ka magazine, njagala ntegeere bisuubizo ki ebyasuubizibwa, kubanga ekisuubizo kyemmanyi ekyasuubizibwa nga tuli mulumbe side yaffe ya Govementi kyali kyakutegeka famire ya Mirundi osisinkana ne president, okubaganya ebirowoozo ne president okulaba engeri gy'anayambamu famire. Omulimu guno twagutandika, naye bwe tuba tuli mikwano gya Mirundi ate nga twagalize ebirungi famire ya Mirundi, Mwami Sali tuleke egamba nti tuli bulungi, gatta abaana ba Mirundi. Ekiganye Mwami Museveni okusisinkana famire ya Mirundi omwaka mulamba
family badde bwete gatta abaana ba Mirundi tubatwale wa mwami Museveni. Directive ya Museveni weeri era abaana ba Mirundi banatuka wa mwami Museveni tebajja sigala kyekimu. So ekizibu ekya mwami Museveni obutabasinkana omwaka omulamba n'oli mwannyinaze agambye tebi. Webale nnyo Ssebo His Excellency mutwebalize nnyo olw'obuyambi bw'awadde. Obuyambi buno muzeeyi abuwaddeyo okuyambako emuziro